Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire kye bayita ekiswa. Ekiswa kyekyo nga bw'olaba, tutunuulire ekiswa kye bayita ekiswa ekyafuluka. Kyekiswa ekifaanana kitya? Bantu bangi batera obbalagirira nti genda ku kiswa ekyafuluka obeere ng'ofunako ettaka eryo, obeere ng'oligatta mu ddagala ly'ogenda okunaaba, obeere ng'ofulula eddogo oba ng'ofulula ebyo eby'enjawulo by'oyagala okufulula. Kakati ekiswa ky'olina okukozesa kituufu kyekyo ekiswa ekibeera kyafuluka. Naye mu kufuluka okwo obanga tekikyabuuka nga kyakoma okubuuka, naye kirina okubeera nga tebatta kitte. Abasinga batta bitta ebiswa, kati nga bw'olaba ekyo twakitta bussi. Twafuna eddagala litta enkuyege ne tuliyiwamu. Enkuyege ne zifa, namunswa n'enswa ezalimu zonna ne zifa kuba kyali kibuuka. Kati awo ffe twakyettira, kiba tekifuluse bufulusi, wabula gw'abeera akyettidde ekyo kiba tekikola. Ettaka lyakyo liba terikola, naddala nga bakulagiridde. Ky'obalaba nti njagadde mbeere nga mbabuulira ensonga eyo. Olina okunoonya ekiswa nga kyakoma kyokka okubuuka, ne mutuuka okukisimamu nga n'enkuyege teziriimu, nga zaagenda nga kyasenguka. Kyekiswa ekyo kye bayita ekiswa ekyafuluka, nga tekikyalimu nkuyege, enswa tezikyalimu, nga n'okubuuka kwegamba nga kyakomera ddala. Ebiswa ebyo bingi nnyo bibeerayo mu bifo eby'enjawulo, biswa bingi nnyo nga biriwo ebityo, nga kyali kibuuka naye mugenda okulaba nga tekikyabuuka. N'okukyuka ne kikyuka ne kimerako omuddo nga bw'olaba kati ekyo kimezeeko omuddo, ekyo kyali kiswa nga kibuuka bulungi nnyo enswa, naye twakisima ne tukiyiwamu eddagala. Kati ekyo kiba tekikola ddagala, tolina kikozesa. Nga babadde bakulagiridde ettaka ly'ekiswa nti ogende olinaabe oba oligatte mu ddagala ery'okunaaba, tolina kukozesa kiswa kye batta n'eddagala, nedda. Olina okukozesa ekiswa ekyo nga kyafa kyokka, ng'enkuyege zaabula zokka, nga temwamanya nfa gye zaafaamu, wabula mwalabiraawo nga tekikyabuuka, ne kifiira kwegamba ddala. Ekyo kye bayita ekiswa ekyafuluka ky'olina okukozesa nga badde bakulagiridde ettaka lyakyo. Kuba ekyamazima ekiswa ekyafuluka kiriko eddagala lingi. Kifulula ebyo eby'enjawulo, bisiraani, lutwe, kifulula bulungi nnyo ebintu ebyo, ate era kifulula n'eddogo. Mu ddagala ly'oba ogenda okukozesa oba kusiiga ku kigere nga bakuloza ettalo, oba kunywako oba kunaaba, obeera osobola okukozesa bulungi nnyo ettaka ly'ekiswa ekyafuluka, olw'ensonga nti naawe obeera oyagala eddogo eryo lye bakusindikidde libeere nga lifuluka, ettalo libeere nga lifuluka, ebisiraani bibeere nga bifuluka ng'ekiswa kino bwe kyafuluka. N'olwekyo kyenjagadde tutunuulire wano, tutunuulire kiswa ki ky'oteekeddwa okubeera ng'okozesa naddala ettaka lyakyo. Kozesa ekiswa ekyo ekyafuluka nga kyafa kyokka, naye ekiswa kye bayiyeemu eddagala ne bakitta obussi, ekyo si kirungi kikozesa. Olw'ensonga nti gw'abeera akyettidde, olina kukozesa kiri kyennyini nga kyafa kyokka. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.